otwolekedde nga disitulikiti ya Mukono naddala mu nsonga z'ebyenjigiriza ng'ensonga eno yeetaaga okukwata amavumbavumba ate amangu ddala nti abasomesa baffe wakati mu misaala emitono gye bafuna abantu bagenda ne babaferera ku akawunti zaabwe nti babagobera arias simanyi bagenda kwewola ssente ne bakwata ssente ababafera ne bakwatagana ne institutions ez'enjawulo ne bateeka ssente ku misaala gyabwe. Kati abasomesa mu disitulikiti wano abasukka mu 7 mu masomero ag'enjawulo tebakyafuna misaala at all, nabwe ekyo mu masomero tebakyabeerayo. Abamu basomesa P7, P6, P5 naye nga mumanyi nti wakati nti n'abasomesa batono mu masomero naye kati ne mu masomero tebakyabeerayo, abaana tebakyasoma, kyokka tutuuse okutuuza abaana ba PLB. Abasomesa olw'okuba nti tebafuna misaala basiba mu kuba bulooka, basiba mu kuvuga bodaboda n'ebirala. Naye wano bwe tuyisa aba access bajje batunnyonnyole abantu bano mwabafunira mutya looni. Aba access badduse emisinde baganya okwogera n'abasomesa, tubasaba endagaano ze bakola n'abasomesa baganya zibawa. Yani abakolera undertaking kubanga mu policy za gavumenti omukozi wa gavumenti okkirizibwa kufuna ssente loan kusukka 48%, nti oba ofuna kakadde ssente zeweewola zirina kubeera 48. Kati abasomesa baafuna loan 100%, nti ssente tebazikozesa bazibabbako ate tebakyafunira ddala ssente ne mubibiina tebasobola kubeerayo, balina abaana balwaza, balina okulya. Kati ensonga ezo bwekuzireetebwa kaawo atunyonyo tugenda kikola tutya. Abazadde abalinda ebibuuzo at the end of the day mu January oba mu February eno balina ensonga ogitunuulira era bongeremu amaanyi okumontalinga abaana n'abasomesa, nti abasomesa tebaliyo ku ssomero, bali mu kuvuga bodaboda, bali mu nnimiro. Kyebandibadde bakola okusomesa abaana tebaliyo. Lwaki? Nti basasulwa essente babafera ne bazibabbako. Ani yasayininga undertaking kyetwetaaga okumanya, kubanga teri banka ezisobola kuwa musomesa wa gavumenti ssente nga tebisoose kufuna undertaking okuva wa headmaster, okuva wa personnel oba human resource okukakasa nti ono ssente ze gyeziri, oba okumakinga sure nti tasapasinze limit ya 48%. Ani yasayininga loan esukka ku 48%, abasomesa ne babeera nga tebakyafunira ddala ku ssente. Mukama Katonda y'amanyi era twetaaga okusabirwa.